Ebikojjoko by'okuza olunaku lw'abakyala ebibadde mu kago bwa Pulezidenti Entebbe basiimye abakyala ab'enjawulo muli abalwanyi obw'ezizingirire okulaba ng'eggwanga lirinnya ekirwadde kya COVID-19 ku nfeete. Abakyala okuva mu bukulembeze obw'ennono abasaale mu nteekateeka z'okulwanira eddembe ly'abakyala n'abaana n'afubye okussa abakyala ku mwanjo. Rosa Malango omukiise w'ekibiina kya Muwanga Amagatte mu Uganda asabye gavumenti okwongera amaanyi mu kuggya abakyala mu bwavu wadde nga Uganda y'emu ku mawanga ekirwadde kya COVID-19 ekizinyizza engera. Ladies and gentlemen, the 1995 Constitution under Article 33(3) provides for the protection of women and their rights. We must work together to increase awareness and support implementation. Ye Minisita Peace Mutuuzo ayozayozezza abakyala abalondeddwa ku bifo eby'enjawulo ebyobufuzi n'abasaba okulagaana ne gavumenti ey'awakati okuweereza abalonze. The theme requires all of us in positions of leadership to commit towards mitigating the effects of the pandemic on women and girls and supporting their recovery. Abakyala abeetayo ku mukolo guno bakulembeddwa mu minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo era mukulembeze w'eggwanga lino Janet Kataha Museveni. Pulezidenti Museveni mu kwogerako eri eggwanga ategeezezza nga gavumenti ya NRM bwe yaggyawo omuwaatwa ogwaliwo wakati w'abakyala abaasoma n'abataasoma ogwalabwanko mu ggwanga lino mu myaka egy'enkaaga. Since the 1960s, when I started being active, I could see there were two types of women in Uganda here. Forget about other parts of the world. Akubye abasajja akaama nti okuva mu siniya ey'omukaaga yatandika okukolerera ab'omu maka ge okulaba nga tebajula nga n'okusingira ddala Maama Kataha Museveni. She's here. Just proof if you want. Not one day has she carried a baby on her back. This woman here has never had amazing to carry water on her head, except when she was a child. That one I'm not responsible for. This one has never cut firewood. She has never carried it. Sweeping the house. Very troublesome, that one. Where you become the fan from your lungs. Asabye abakyala n'abasajja makokwatagana okulaba nga byegobako olukokobera obwavu. The issue is money. You must have income. You must resolve the issue of household incomes. Awabudde nti obwavu yekalonsambulirawo obutabanguko maka nga bangi ku baami bakolerera mbuto zaabwe. When the family earns, those useless husbands can steal the money and divert it. Ajjukiza bannayuganda obutabeera nga bayisa abayaaye b'e Kampala abamala obudde obungi mu kuleekaana nga n'abakulembeze balonda tebabayamba. And then you see these people calling themselves leaders running up and down. Those people need a solution, not just shouting and making fools of yourselves. Pulezidenti lw'abwe ayozayozezza abawomi omutwe mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 n'akakasa nga bwekikendedde mu ggwanga nga n'eddagala erikigema erigeesebwa likolera ddala bulungi. So we are moving well. We think we are about to get out of this crisis of this corona, because I think I can see things are moving well from whichever side. Alabudde bannamawulire abagenda babijweteka nga ye n'ab'omu maka ge bwe beegemesedde ekirwadde kya COVID-19 tikuno kumusiba ku matu ga mbuzi kumuliisa ngo. I have already put the case in the court. Monitor, I will make them bankrupt if unless they apologize and lie down and say sorry. Oluvannyuma atongozza enteekateeka egenda okuyitibwamu okutumbula embeera z'abakyala ng'ab'ekibiina kya Muwanga Amagatte bwe balambika.